Kamya ki muganda wa Gordon wava muno yazaala omwana ng'ali mu kkomera ne nkubira mukwano gwange twine PRO wa CID wa prison bayine nekubira bayine ngakyo tekiriyo mu nsi njagala kugamba gundi nali njagala waliwo mukwano balirwana wange amuyita Pedison yafa nga muganda wa Gordon wava muno bwafa ne mubuuza ebintu ebyo nangamba bituufu kakati nenjagala okufuna first hand information okuva ku Kamya nga bamutadde naye nga Gordon amututte embalala kati nfuna chance emu Gordon ampita ne bakibazo tugende ku faamu ye tulambule nze mugamba ne bayisa kabaana nze sizze kulambula njagala mbuulire Pedison ya kundi Kamya yazaala omwana nangamba singa kyenkubira Kamya Museveni yasiba muganda wange ebbanga ddene bambula n'ebirala bingi binawandiika n'abyegaana naye kino ky'omwana teyakyegaana kakati omusajja bamusiba ebbanga erisukka nemweteeka okusibwa ng'ate banne be baasiba nabo ebbanga lyerimu babata kati Gordon agamba waliwo olukwe lw'okubonyabonya famire ye ng'ate yina kyeyamuyambako mu lutalo mundu motoka kategaya n'azitwala ne zitadda bwe mbiwandiika eyo Museveni yakubira Gordon n'amuvumirira essaawa nnamba Gordon akyukira nze yawateeka amawenaga baloya ne banga weetonde konze sigenda kwetonda anti ebintu biwawandiise tebiriko ku recording konze teriya recording zena badde mpandika ne kalamu yange gwe baba tutte ngolo bifulumye mu ono bwino party ne mugamba nti n'ebirala biri mu monitor center spread details zirinde kati nindako bakututte ne banno mugende mulambule farm gwe wandika story ate mu buli kasolya kanji mulimu amawulire bwe nkwata akatabo n'empandi dalo oli musasi wa nyankubuuza kino kye kindeese n'otangamba kino tukireke nze mba mmanyi okukkiriza nenziramu nensaba clarification olaba mpandiika mba nkola ki sikwese waliwo wowulira ng'owulira bulizi n'owuliza amatu naye nkugambye n'ekindeese nti njagala story eri eya Kamya kakati omusajja teyampa story nangamba okwetonda ne mbagamba nti story endala ejja kibazo nankubira ne mugamba story endala ejja nze byonna wandise kibazo akubira gamba ki nti omusajja story emunyiiziza ate mukwano gwaffe konze naye mugambe olala ngambangako nti kino tokiwandiika ekituufu nange mukwano gwange kuba nali vice chairman Makindye wa nali minister wa works physical planning nga ni mukwano gwa wava muno nga ngenda ku TV netuteesa WBS kiro ne batamala abona ndiwe unafuna voice nga nze ne experience ku kijambu ne mutuukira nga atuwa lita 10 ez'amafuta okuwala kata mu nguudo muzabwere nga futuna kati oyo ensonga mugamba nti kati kiki ekyakozesa story naye ddala story ya human interest nova mukwano gwo olwa human interest era teyafuluma nze njigambye ggwe kati nti wavuva Kamya yazaala omwana ongambye tekisoboka Kamya bw'amala okumalayo ebbanga lye mu kkomera yali afuuse looja yali luddawa ni muntu ali mu kkomera nga taliiko musango ngakanaabigwe waŋŋamba kaakati nga yakulira abalwadde ba AIDS nga era ye transport officer none eddagala Mulago Referral Hospital yali mulwadde simanyi nze kugambye yali abakulira sagala siri musawo kati ate sizagala kugamba kintu kye simanyi bwetuukanga eri family yali na ssente era naye ng'azirina yadde zaggwawo yagenda okuvaawo nga ziwaddewo n'omukazi oba yafa oba yafumbirwa kati nga afuna akasenga waliwo omukyala yali atunda switi yawo wabweru wa Mulago nga bafuna we basula ku makya ne bamukomyawo ng'omusibe eruzira eddagala balinonanga ssaawa mmeka balinonanga misana kati bwe tebali kuwadde ayinza okujja nga naye mulwadde ng'alina okusula ku kitaata ate gwe n'amugaana okusula ku kitaata kugenda Mulago ono omukyala yali atunda buswiti bwe yazaalamu omwana bw'azaalira omwana era yali pulizona musibe yes era yavaayo ng'omwana mulamu kati nali nga nakakola interview nga nakabuuza ku Pedison
Pedison mulera naawo mugambye antwale ne wali wakasisi nyakala mukolako story wakasisi kulisi engeri gibamusonyiwamu ekibonerezo na biki na biki n'antwalayo ne tutamusangayo n'agamba mukazi we nti ono mukwano gwange mulirwana wange ate munnamawulire ayagala kulaba lwakasisi naafa nga sinnalaba lwakasisi naye lwakasisi ne mukolako interview story ya Kamiati yafuluma up to now simufunanga mukisa kuba nanyiza mukwano gwange wava munno nangamba oganye okwetonda ne bakubira mukama wange mu observer nambuza wava munno wamukoze ekikoza nawandise ebintu byatayagedde ebimu birina mu story nagala tugira tubireka tukole ki namwa kataba ka reviewing nange yampayo obutabo era atera okumpa obutabo kati Saturday yaddako nalina okugenda kusimba kibazo nampi nemugamba mukulu akyalina obusungu gyendi sobola kugenda kusimba anti alina mu shares musimba koma nesirika kati mbasi nadda musande ndala ngende wa administrator gene ku mirimu gyange musanga kirira amadala nayagala okudduka musanga naye nga sikyalina nanga sirajo ono bulina akwongera sente wamumisiza mu 7 nti yabbe bintu byange nakunyumiriza si byakuwandiika n'ovumisa Sudiyu yagaa nti oyo sente aziwa bano abajjadda fe abamuyamba tetu abakubazaala kati obusungu nga abantu babiri bonna bamukoze eki nga nze kozi kyava ngamba ngenda kuyita ku pate yange nja kuyita ku pate yange eri ku lusozi awabeeranga bidda bibiri naye ngenda gamba abantu bakwaze oyingira tujja kujja na kalaamu ne mugamba mukulu wava munno nze ngamba bugambi towandiika kintu omutwe gwange gukwata okusinga ne kalaamu omukono gwange si mulungi naye omutwe ngwesiga kati we nagenda ku pate yeti yaliyo tanaabi najja anjaze sekala junior nagamba nti kuba tajja kujjawo nze sikola mawulire muleka ayonjeyingedde netunywa nebikola ki naye mpulira oluvannyuma omukulu yamuyita n'amuwaayo sente zeeyo WBS ngava ku story yange ekyo teyakimbuulira naye nawulira oluvannyuma zaagwa ku musasagge yafiirwa omwana sekyanzi alina emisango gyazanga girina okuliwa sente ate ebiseera ebibambi yafiirwa n'omwana kati simanyi oba sente baazimuwa oba tebazimuwa naye iyo story saagala gimanya bali bayambagana mu nsiko issu gye nkugirayo nti njagala mukwano gwange akakase nti eduzira tebazaala baana ninayo story endala gyensobola okulaga ekyo si kyekikulu naye ekikulu kiri nti Museveni bw'omuyamba asobola okwefuulira kubanga WBS sigiyandibadde aweesa emisolo bwe gityo netuuka n'okukola ki n'okuggalawo fe abaali bakolayo bwe wabaawo TV ennene emirimu giba gikoze eki kati nze kuolwo nali mmanyi nti nyamba mukama wange bazeewo ki nga simanyi nti ate nyiiza mukama wange Museveni yakola overreaction so amawulire si mangu gabeeramu okusoomooza naye olina okuba ng'olemera ku kituufu oluvannyuma kituuka webansiba okulinnya eryatubahalula tiyamala n'alyeyita newa poliisi osobola okuddayo n'olwopeera osobola naye sirina buyinza sirina interest ewabira Museveni ekyo si kiyankola ekikulu yanzibako ebitabo byange 5 nga ntundaawo ebitabo ku lubalaza mu maaso ga post office yali alinawo office ng'agenda mu nsiko ekimu kya Francis Bwenyi njogera ate yansasula yabutwala atya obutabo yabwewola nti nkomawo enkya naye nadduka mu nsiko Museveni mwaka yali 8 nali nsoma ku Sehayi kati sisobola bomubanja wabuli yawola Museveni nti oba kiki yatuleetera ebizibu kati nange saagala kwegatta ku bantu babanja musajja nti nange namuyambako okusoma obutabo buli akamu ka Francis Bwenyi akamu from Obote to Obote akalali wo in Uganda bwali 5 kati ye wajja kugamba atya yabiyonda yali agulanga ebitabo nabulonda 5 ng'ate abeera waggulu nange nkolera wansi mu maaso ga post office nagasa zonja zikuleetera neŋŋamba nti kale ngenda muwulira nti yagenze mu nsiko kati ate nga nsobola omubuuza ndi student ate sebyali byange nali nkolera mukulu abaana gabadde takyabijjukira
mbyogedde bingi sagala nabijjukire nze abakimanyi bamanyi nti niwe musanga naye bw'akuba essimu naga nti bannaye omusajja muleete musasule obutabo bwe ogenda omutima ki ate kati guba mutima gwakusasula asasule asasule nebbanga libumazeeyo ate n'obulala bwagala ne bwakanziriza abunziriza buddiza kuba bonna sibulina naakamu kujjako woni Uganda naye akali aka Francis Bwenje namusanga juzi ewaswalule nga balina entegeka ekomyawo DP kumuku nenga samubuuza safuna budde mbuuzo baki alina kopi njaga njinoonyeza wonna ne kaltabo kalungi kalimu obubbi obwakolebwa mu kulonda kwa kinana kalimu history mulungi era bwe nkafuna njagendako mukwano gwange Professor Kanyehamba yalina library ennene enzo okubanga akalina so omuntu afuka different of court oba ayagala awalirizibwa ddi ogamba nze kanfuuke friend of court nzije atowalirizibwa buwalirizibwa nze nafuukako friend of court nankavalinze omusango w'omwami bamuyita Lubega alina jjajjaawe nga teyazaala mwana Lubega nga mwana wa muganda we wa mutabani we n'amusikiza ebyobugagga bwe bimu biri Ntinde ebirala biri Masaka Lubega bw'atuleetera story eyo nempa ssente nemugamba awe ssente Katumba mumanyi Gerard mumanyi n'agenda Masaka najjayo ebyobugagga n'abijjayo ne bawaaba kaakati omusango ogwo okutandika gwali wakati wa mulamuzi bamuyita Mulangira kati yawummula yabadde awozesa ogumu ku misango gya Bujingo n'omukyala we nga tegunagenda mu Constitutional Court n'asalawo nti omusango ono ye muzzukulu next of kin omukyala oli yagamba nti yali mwana mukyala w'ono yagaana okujja mu kooti nga Lubega ataddeyo defense kitaata we yali endiga yali yamutomera nga tawasa mukazi naye omukyala yamukyalirako ewiiki egi olwo mu luzungu nasoma ku literature bamuyita concubine ne concubine alina n'okukola yali wiiki emu kati bakola apiiri ng'omukazi amaze n'okufa baganda b'omukyala oli baali bango nga ono Bangabi bagamba oli yali mukyala w'ono yandibadde next of kin kooti ng'ekulirwa kati Chief Justice Owindoro negamba nti oli omusajja yali omukazi yalina abantu b'omukazi balina okukola ki okuweebwa ebintu omukazi yasulayo weeks 2 ate ng'omusajja yali yatomerwa endiga kaakati bakola ruling eyo ne bateekamu n'omulamuzi ataawulira musango ogwo gumala bamuyita Reni Kasule Reni Kasule ne mubuuza n'angamba nti yagumalaako tayitasobola kuwa judgment ne bateekamu n'omuyindi omubbi w'ettaka wano mu Uganda ate luli bbeeyi n'abakooba mubende nga naye kwali kuba gundi kuba appearance nga bagamba bananyini ttaka ne bongera ne bakola mistake ne bagamba nti ettaka lino ly'abantu abengo amanya ne bawandiika Gangabi nendabamu mistakes 8 mu nsala y'abalamuzi nengamba omusajja ono gamba looya wajulira ezo nyini grounds kuba okola ki kuba osinzira kati walubiri si walubiri ono human rights lawyer ali ku Uganda House Lwakafuzi yali looya w'abengo ne mutegeeza ku nsobi eyo n'adduka eyo balamuzi ne bayita Lubega tikomyawo ensala eyo erimu ensobi tuzitegeeze ko ye nti zino ensobi ze ground zikwengenda okukolera ki apiiru kyebakola nga bagisazaamu registra yawandika ebbalwa nti egundi ekoze eki isazibwamu naye tubawadde olunaku bweruti essaawa 3 mujje tubawe ensala endala entuufu eno bamaze ogitta bo bennyini twagendayo 2 kitundu ng'omusango guwedde okusala ku ssaawa 2 baba wasaawa meka 3 mwagenda meka kitundu nga batuwa ruling yaffe nga bawadde gundi court bailiff awe bano abagagga ab'entinda abapangisa abawe notisi basobole okuva mu nyumba bailiff teyabawa notisi yagenda wa DPC Kira Road n'amuwaayo akasente
bagenda bafulumya abantu mu nkuba. Nebankubira essimu nengenda nkuba ebifaananyi by'abantu nga bitoba mu nkuba nga notisi tebagifunye tebamanyi na misango giriwo. We mbandiika appeal olwo ngiwandiikira principal judge omusango ogwo ne bagukomyawo wansi. Mbasifuse mukwano gwa mulamuzi gwa kooti nakati gwabadde mu high court ne gumusinga kati ate agenda ku court of appeal. Nsobola okuba mukwano gwa court ku stage yonna kasitamba neki n'obujulizi. Era owindolo olumu yapitako nanga nti lwaki oyingirira mu bintu bya court nemugaa nti binkwatako mwenkola. Olala bali bawusa ogwabayeekera nampita abakuba lugogo ababomu nga tuli ku mupiira gwa World Cup na complaining ku story yange kolo yayogera bwogezi naye teyampita naye odoki yampitako ku election petition nga lead lawyer wa Museveni akomplainze ku story ya Monitor twagiwandiise bubi nga n'omutwe tuguwandiise bubi ne batuyita balina Simon ne bayita Lidiani kati ali ku CBS yafumbirwa n'akyusa erinnya nga n'omulala muwala weeyo mu North nga tuli bana mu kooti ne bagamba abamonita muliwa ne twetunulakanako nga odo kinaddamu abamonita temulimu nze nenyimuka n'agaago n'omutwe ogwogera kooti ne mugamba wakiteewa omulamuzi nze nsasobola okusuggestinga omutwe nesinze ensalawo oguli final ate contents nze nkakasa nazisomyemu zonna temuli kikyamu kyava agamba nti tuwumuddemu eddakiika 3 tugende tuwuliza akatambi tukomperalinge ne story ya Monitor ne bakomawo ne bambuuza kakati ogamba ki konza ate nze sirina kye ŋŋamba sinze nannyini katawo sirina lawyer tujja kuwa ensala yaffe nga tumaze okuwa ensala eno ku ya Museveni ne Besigye era bagusala nakati tebagituwanga tebagimpanga simanyi oba ndi mutuufu so ate nga yeyo kooti esembayo gukusinga nawe ojerira okujja nga osabye review. So njala tugende wano bwe twakola story lumu naawe ng'ogamba nti wewali otali mu Monitor bakamawo bakusindika okukola story nga Kony agenda kuteesa uza ne government ya President Museveni oli najja mu hoteli mu Wasula n'ateekayo akapapula nti musajja Kony agala kwogera naawe abamu baawakana abamu nga bagamba Stokes omu ku bantu abazeenyigiramu ye Norbert Mao Stokes wakati wa Kony ne Museveni ne group era ebifaananyi byavangayo nga bateeseganya. Nze bwe ŋŋenda eggulu na reporting eggulu sali yaliyo ne mbabuulira nti ndi muno kumala ennaku 3 nga bakama bwe instructions ze bakuwadde. Yes. Ne ŋŋenda ndya ekyeggulu ne nkomawo ne nzigula hoteli ne nsanga akapapula wansi nga waliwo omuntu aŋŋamba waliwo komanda ajja okunjagala ampa interview naye nga sirina muyeekera yenna gwe mmanyi tolina gwe wagambye ng'oggyeko okulipootinga wa General. Era ne nkubira mukama wange Charles Onyango Bo naŋŋamba walipootinze nti kale tugenda kusala amagezi tulabe nga bakumonitalinga era omuntu yajja n'antwala awantu nensanga omuntu n'antwala mu bifo 3 paka we nasanga yampa interview. Wamala ogimpa interview ng'egamba etya tebagenda kuteesa waliwo yabbye sente za mukama waabwe Kony tagenda kuteekako mukono ng'abalala bataddeko kakati oba Kony taliyo ICC emuwoleza ki nga tebamukutte jacket Museveni muhoozi gyasuuza Kony yali kamunye yali mpa abaana so Kony baba taliwo I don't mind bangi bagambanga nti n'omwenyi taliyo naye Dominic bamulowoozesa mu ICC ne Kwayero bakamusingisa emisango egiwera. So omuntu agamba nti taliiwo oyiga nze ndi musiru oba ye saagala kugamba nti musiru oba ye tamanyi. Kati Kony ye ajja atya muno yajja nakoye kulwanyisa President Museveni oba naye yaliyo mu bino. Kony munnabyabufuzi bwamala okuwamba wano mu Uganda be bamu abatambatira yamumambuka. Lindako y'omu ku balina obubijja bwali bulwana mu kinaana oba
oyo si wa kinaana oyo ajja kinaana mu mukaaga nga Museveni amaze okuwamba yes mwe mujjira baalisira kwena naye eri mu kinaana mwalimu Babala Kikirya mwalimu ono mu Kayira mwalimu ono kati omusinga wa Lwenzululu yali muyeekera yes era okumugamba nti bamukwase obukulu nga bamaze kuteesa ne bamuwa obw'omusinga neevaayo omusajja bamuyita Tibamwenda naga nti nze Tibamwenda mumanyi nze muntu wano mu Kisenyi ye chairman wa mu Kisenyi nagamba nti nze yawandika ne petition ewa speaker nagamba nti bamuyita gundi bamuyita omuntu nalaga linieje nalaga linieje ya gundi naye tiwali yabifuako naye obuzibu bwavo maama waabwe yafa nga minister wa oyo gundi muki oyo kati aliko ali mukomera ne bamuziika obatakkaanya kuziika kati bwakomyewo ne bamuwa instruction bamukiriza ku pistol kuba yali mu buzibu ng'afa ate nga yafunirayo obulwadde obw'ebika ebyenjawulo nosobola omufunako nga tannabaku nga yakavaayo ne twogeramu nambuulira baddala ba story zange ebiguzera biki kati biri ebyo Tibamwenda nga sibitutte nga kikulu kubanga ne speaker former speaker Gunti yabiwa attention yawandikayo ne reminder ne mbuuzaako ne Winnie Kiza nagamba oyo alimba ne mbuuzaako ne ba MP abalala basatu abaveeyo omu yani bayani erinnya ndirabidde ne bagamba ne bamwegaana kati nze tuwali kintu kyengendako nga nkinamu self interest bali baba bamukiriza nti yewaabwe era yewaabwe nga Ssaabanyala baga nti ono yewafu naye wabuuza Ssaabanyala yasooka yani awo bantu Museveni bazaatondatondawo Ssabaluuli so koni yali munnabyabufuzi ajja mu 86 ng'alwanyisa gavumenti ya Museveni ng'awakanya ng'alwanyisa bibiri byanjawulo amasasi gaavuga yalwananga ate olutalo lwandulwadde lwaggwa dda abalwanyi abamu balulinamu interest nga balufunamu nga boolaba bakayihula bwe balinanga interest mu beekalakaasa n'owakatuwaka nga bayita tiyagaasi bafuna special allowance na luno abantu bajjanga ey'amafuta ne bagatundako ne baddayo nga tebaagala lolukole ki luggwe era kyatwala Museveni efforts z'amaanyi okukolagana n'abantu baayo okulumala ensonga lwaki kati yali darling nnyo mu North nti wamala olumala n'agezaako rehabilitatinga abaali annoyed mwalimu ne minisita w'oyo Mau by that time yali chairman wa LC5 mu bitundu ebyo yawandiikako ne gundi nagirabako nga mobilizing abantu baabwe bakutuleko West Nile ku Uganda eddeeri nga bano abayira baali baagala okutulako ki so mubaddemu entalo nyingi oluvannyuma Museveni gundi n'avaayo ne bamuwaliwadinga ne bawadinga Owindolo ne bawadinga vice president ne bawadinga no deputy IGP eyafa bambi bwe bityo mwe mugendedde n'olanya so abantu beeyo naddala abakulu kuni bo baamulabako wabonga mati ali munnabyabufuzi era n'obuyinza okumulabako nakati babwagala obuyinza bwakyo wa president mukwano gwange mulwananga yabeerayo Jackson Bero ng'alwanira yaŋŋamba ng'abantu beeri tobazanyirako ekiro emisana omusanga alima mu lumonde we naye nga mu bikata bya lumonde mulimu omuntu nga bazijjawa kati abantu bazijjawo abekalamoja bazijjawo ze babagula nako tibuli aleeta Nandudu nga yakali obwa minisita bagulawo emundu nyingi nnyo buli aleeta tumurehabilitate nga amabaati nakino tebazisomba ng'ebikajjo lwalinga yeeyo nga babisala n'ensalo ne bazijja Kenya namuno munyini muno mwe batowerabawo bakwata namundu nga teziri yesterday nga sizaabwe so kati abagamba abatono omukyala gubati erungujje bazijjawo ne basaba ne ssente ne Museveni nabi taba kubiyingira mbaiti bajja bakwata ate baiti bajja kutta mukazi oyo senga kitaawe teyalisinga Museveni yamugamba sooka oluveeko ebyokulondoola n'okuwaayo ssente tugenda kukola ki kukola tumukwate omusajja
ng'obulumi bw'omwana bamaze mutemenyako engalo bazitadde mu bbaasa ez'omwana sene naziwaayo nazitwala ne bamugoba ne bawa omwana nazitwala paka ono yasembayo namugaa ziteeke wali era Museveni yasooka okuwulira family nti mugende egindi family ani yagigamba police okakasa naye ndowooza naye bwe kiri kubanga ne ku bomu ze bazoolebwa Pastor Kakande Kayanja President Museveni agamba yakubira police nono yasooka okukubira family nga police ejjamu buzi ne chief consumer intelligence exactly kitegeeza president yateekamu efforts nyingi okutaasa omwana oyo naye nebigaana natataasibwa so in conclusion ku Koni abagamba nti taliiyo bw'aba yali munnabyabufuzi kakasa abasajja abakulu n'abakazi abakulu abeeyo baamulabako era be yali nabo abaamala ne bawanika emikono ne bakomawo wa Museveni tobalaba tewalabye yakubyezaako ekikonde eyayaya oyo njakubawo enamba lwenadda ey'omusajja oyo akolo abakola ki oba mbawo enamba eya lawyer kale bw'alaka kuba yabadde awolereza koyero omu ku bayeekera yes abadde amuwolereza from the word go to date ate naye aveeyo okwesimba okuwolereza omuyeekera naye siteeka nti oteeka kuva eyo ate olowooza abayeekera bawolerezebwa balina balooya Kyesimira bonna eyabawolezanga yali looya Kayondo Henry yakugulako obutabo yali mugagga wange ate ne bwe nakoleranga nga protectinga City Council naye oyo yali senior nnyo yagamba yabuuza prosecutor omujulizi yagamba nti yalaba ku Koni eri ng'ayambadde ekanzu kanzu kati baleeta engoye za mirundi ebiri zeyalingamu Kyesimira yagenda nga nasayininga mu Parliament naddayo mu nsiko namugamba olaba bulungi omulaba nga engoye ziri bwezityo nti kale mbuulira kino kiki nagira ati namugamba so omulamuzi Kawuzi talaba kyali ki ate tebulali bbanga naleeta obumotoka bubiri nasaka mubuuza olaba bulungi naleeta obumotoka bubiri nabutwala ku mmeeza awo y'omulamuzi nakavuga naleeta akalala nga kasemyemu oluguwa kagenda kagwa omusango guno gulinga obumotoka kati guno gulinga kana ng'asobola obeera mu kooti osobola okuba ng'alaba firimu naye ng'ate yali serious ebyo byasinzirako okuwa ensala ng'ajja mu mmotoka n'ensawo 5 n'aziteekawo za bitabo library agitambuza mobile tewali kyomububya n'atakwata mu nsawo najjayo nga yabidambye dda kati gavumenti ya President Museveni okuteekayo Jeno Muhoozi yali competent nnyo okugenda okulwanyisa Koni yali amugezesa alabe basobola okukola field yagenda naye yamusanga wa yamugjawa yavaayo ye naki na jacket ng'agamba yeyiye n'akasepiki mu yali afumbire naye nga bagamba bye bibi jacket nga bakakasa batya nga tebamulabako atenzi kati bibuuze Koni gundi wali kati ye CDF ofune chance omukoleko interview babuuze gundi Kulaiji so ebyo Kulaiji muleke yaleeta Mwesigo bayalagawa gubayo cha paasi ate mwagala alina abantu bangi babonyabonya bebatasasula bajazi mufuneko comment bwe nafuna kadde nja kumufuna so kati ekyakoni ndoza tukimalirizaawo Koni ali bagenda mutryinga nga tebamukutte bali musalira omusango bali mukwatira ng'akola ekibonero kye nga Dominic Ongwen bwakola nga Koyero bwakola abavaayo abakoni bali wano ye bagamba ali mu government basembayo okwogera nti ali mu Central African Republic negundi ne babateekako Abamerika ne baleeta abajasi babayambe ku Museveni akyabuze naye nga gyali kati oba yafudde eggulo nze siri muganda we sisobola kubika muntu naye nga abana era senga gyali nga balina bwino musango omuntu bwafa babikira kooti musango ne gufiira awo naye babanga ne ICC egala kumutwayinga in absentia kitegeeza nabo tebalina bukakafu nti mufu
kitegeeza ina damage nene ze yakola alina nene abantu bamwagala yensonga laki baali basabye nono Dominic Ongwen bamuwe